kati olukwe luli lutya njagala owuliriza abe UK waliwo bannayuganda bangi President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugaana okujja UK kubanga tawagira bisiyaga era yabigaana ng'omusajja atya Katonda kyovola bamubaanize 7 years nga tajja UK kati mu kaseera kano waliwo olukwe mission eno abateguzi abatezi gye baagala okukola era njagala owulirize bulungi bamaze dda okuwandiika amannya g'abantu be balaba be bakunga abantu mu UK okwekalakaasa bagenda bakubira amasimu bagenda kwogera nammwe babamatize bwe mugaana okukwata ssente bateekateeka okukolawo intimidation forms zonna ez'enjawulo nze nkibagamba ne ndabula bannayuganda nti mwegendereze nnyo abantu kati mu kaseera kano gw'owulira alinga alumba Bobby alinga awakanya ekibiina abo bonna banoonya way forward ebatwala mu Muhoozi Project. Muhoozi Project abantu batandise okwetega era njagala muwulirize ebigambo bino bye ngendo bagamba era mugenda kutya mu Mirasana 427 nze mbibagamba nembireeta olukwe luli lutya gye buvuddeko najja wano ku live ne mbabuulira ku omwami Kimbugwe live Sala Nabuzi Elizabeth Wamala ne UNN team olukwe lwe baalimu bano gye buvuddeko basala eddiiro ne bava ewa Odrek Lwabogo ne beegatta ku team eya Moskai ne Lugaba era ne baweebwa omulimu ogw'enkizo ne batandika okulikulutinga abantu ab'enjawulo bangi mubaddawo mu diaspora nga bannammwe mubakubira amasimu bwe mwali mwekalakaasanga nabo bwe mwali mukola activities za NUP nga tebakyabaddamu abamu ne batandika obbamalamu amaanyi abalala ne batandika n'obbagamba ebigambo ne weewuunya kivudde mu ono abalala munnange nga boogera ebigambo ebya Swakaba. Kimbugwe live bwe yakitegeera nti bannayuganda bamuguddemu era ne ttiimu ey'obufere ebadde etambula nti bannayuganda bagimanyi ng'okuwalampa Robert Kyagulanyi Ssentamu akiraba bannayuganda bamubuuse era ne following ewedde ne batula mu meeting ey'ekyama eyalimu abakulu bano wammanga omukyala gwe bayita Elizabeth Wamala Sala Nabuzi Ssentamu Ssewandagi wano mu Uganda n'omukulu gwe bayita Remigius Kintu ne bagamba abantu kati baagala nnyo Obuganda baagala nnyo Federo kati mu kaseera kano tulina okulimbikawo ekintu kye bayita ekya Federo ate ne tubbirako abantu kubanga kye kiyinza okukola. Kimbugwe live ng'akozesa omwami gwe bayita Remigius Kintu ne bawandiika amannya ag'abantu abakukunavu Abaganda abali mu diaspora bafunye amannya naddala mu United Kingdom agawererako 537. Omwami Remigius Kintu abeera mu United States of America ne n'awandiika Abaganda abawererako ddala 572 era nga mission eno baagala okukendeeza Abaganda Abasoga Abatoolo okubatta bunnambiro Abanyarwanda boolekere eggwanga erya America ne UK. Lwaki kino baagala okikola? Mwozi Kainerugaba ne kitaawe Yoweri Kaguta Museveni bazze batyoboddwa era nga erinnya lyabwe ku international scene ligudde. Mwami Museveni gye buvuddeko akalulu ke yabba aka Robert Kyagulanyi Ssentamu kamuviiramu obuzibu anti abazungu batandika omutunuzaamu emiddumo era ne ssente ezaali ziweerezebwa wano mu Uganda ne zisalibwako. Mwami Museveni n'agula ba lobbyists okulaba nga bamutaasa. Kino kyonna ne kigaana. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasisinkana abasajja aba UN United Nations bwe yabasinkana mu meeting eno yababuulira ensonga nnyingi era n'abagamba yakooye okulaba nga ayogera demokrasi mu Uganda ataliimu era waliwo ebintu bye basaba mu kyama. Waliwo eyabbirako mwami Museveni n'amutegeeza nti mu kaseera kano Kyagulanyi Robert Ssentamu kyansize ez'okufuga eggwanga Uganda ziri waggulu. Museveni yasula awulukuma ne mutabani we era kwolwo mwana ba mutabani we lwe yateeka tweet egamba alizayinize maje
kubanga ensonga Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yayogera mu basajja abo bakyeruppe kwe kwali omusajja omuwandiisi w'ebitabo Kakweza Lukirabasaija eyatulugunyizibwa. Kino kyaleka Museveni kimutadde wansi ne mutabani we, era mu kino ne banoonya mbeera ki gye bayinza okuteekawo. Waliwo bannayuganda abeesitula ne bagenda ku kitebe ekimu ekya Spanish okwekalakaasa oba ekya Buspaana ku nsonga ya munnamawulire mwana muwala eyattibwa Sumi Sandrine. Bwe beekalakaasa omukulu n'avaayo muyite ambassador ow'ensi eya Spain mu ggwanga erya United Kingdom n'agamba ki ekibadde wabweru, ne bamunnyonnyola bulungi nti waliwo munnayuganda omwana ate nga Muspaana eyattibwa mu fatal accident eyali planned olw'okuba yali awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu ono kyamunyiga nnyo era n'awulira embeera ng'emususseeko. Ye mwennyini yawandiika ebbaluwa yawandiikira omukulembeze ow'eggwanga erya Amerika Joe Biden n'amutegeeza ku nsonga zino era n'abateerawo n'essalessale okulaba nga bino. Joe Biden gye buvuddeko yaddamu omukulembeze oyo ambassador owa Buspaana n'amutegeeza ensonga zino wammanga era njagala muwulirize osharinga video. Joe Biden yategeeza omukulembeze owa Buspaana nti ensonga ya Yoweri Kaguta Museveni eri waggulu nnyo era n'amutegeeza nti waliwo omukulu omu gwe yateeka ku nsonga z'e Uganda okuzeekenneenya azaafuna amawulire agava e Uganda n'okutyoboola eddembe. Omu ku bakulembeze abaaliko Barack Hussein Obama yamuwandiikira ekiwandiiko ng'amutegeeza ye ayina connection n'eggwanga erya Afrika oba ensi eziri mu Afrika n'ebigenda mu maaso mu Uganda, nti bannayuganda batigomesebwa era ne bannayuganda battibwa nga mu kino walina okubeera ekisalibwawo. Joe Biden n'ategeeza omukulembeze w'Espaana nti mu kaseera kano waliwo ebirina okukolebwa era nga bigenda kukolebwa bunnambiro. Kino kye kyaviiriddeko okulaba nti mwami Museveni waliwo olukwe lwe yali ayagala okuzza abazungu naddala abawangaalira mu ggwanga erya United States ne United Kingdom, naye ne kigaana butaka. Kiriwa kye yali ayagala. Yoweri Kaguta Museveni yali asabye nti ayagala ba refugees okujja mu ggwanga lye erya Uganda okuva mu United Kingdom, era n'ategeeza nti wano mu Uganda ayina ebifo bingi wasobola okukuumira ba refugees. Abazungu bonga bo ne bamugamba ekiri e Uganda kibi era ne bamumma abantu. Yoweri Kaguta Museveni n'ayita emmanju n'atwala mukwano gwe Paul Kagame eyasayininga ekiwandiiko okuleeta abantu abamu ba refugees mu ggwanga erya Rwanda, naye nga kino kyonna Museveni yakiri emabega naye nga wano Uganda baagaana. Njagala